Kasitoofa nga tozaddeeko. Gino gy'emikolo egirina okukolebwako ku ssaawa y'okufulumya mu nju. Tebakuyisa miryango lwa nsonga oba tozaddeeko, tolese mwana ku nsi. Era bwe bati bwe babotola enju emabega waayo ne bakufulumiza mu kituli. Kuleetedde akatambi ako ke nandiyagadde okubeera nga nreactingako ku mbeera omuntu gy'ayisibwamu w'abeera afudde tazadde. Bulijjo nkiwulira nti omuntu bw'ofa nga tozadde babeera bakufulumya mu nnyumba tebakuyisa miryango wabula bakuyisa manju. Naye nkubamu akafaananyi ng'abantu abafa naddala nga bakyali bapangisa abantu ne bajja okubeera nga bakungubaga kaawe ekiro ng'ennyumba ya landlord mugimobola emabega nga mumuyisaayo, oba kisinziira ku mbeera ne situation weri nti oba omuntu nga yeezimbira n'afa nga tannazaala, oyo gwe babomolera ennyumba emabega. Just ekyo kibadde nga kibuuzo. Actually akatambi ako kankakuzannya okuba gye katandikira paka gye kaggwera, osobole okumanya obuwangwa, ennono n'empisa y'abantu naddala gwe asuubira okufa nga tozadde wajja oliitiru omulambo gwo wajje banaaguyisa. Katambike kano naye nga sinabeera nga nkakutyako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gya ngalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheikh Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga Abadda ku bajjajja baffe ab'edda nti omuntu yenna afudde nga tazaddeeko bakuyisa mabega wanju mu kituli si miryango. Nga bw'olaba nti omuntu eyeetuze oluusi batera okubaziika mu nsaloosalo z'ettaka bwe babaziika. Oba okategedde akantu ako kati ono yafudde nga tazaddeeko. Era bwe batyo ne bamuyisa emabega w'enju mu kituli so si miryango. So abadde takamanyi nako kajje ku nze. Kikuwa kyakuyiga kizaala.